kati munnanga atuuka ejjuba akuba ekivulu kisaawe bwe kyagwa teyaddamu kulaba yamutudde teyasasulwa bali mu woteri bababanja n'abeera ejjuba okumala omwezi mulamba n'atuuka okukubira Erias Lukwago dda nno byetwogerako bya 2009 Erias Lukwago n'amuga nyingira paalamenti ngenda tugenda biteesaako njagadde n'agamba ezimu ku nnyimba ze mulimu abaana b'Erias Lukwago era yagenda omukubira ng'akubira munne bwe bayimba n'agamba nakomawo nembonaabona gavumenti y'e Sudan yayambakire bajja okudda e Kampala agenda okudda e Kampala nga buli omu yamwerabira bapromota bamwerabira kati n'anyiigira omuntu mulala gw'atayagala kulaba ku kivulu kye ye Balamu yakubira Balamu Skini ne Shakira Shakira si ayina mugaba bannange Shakira no yava bweru bw'opika mugaba yali mu America ayina n'obutunze plastic sajjali addeyo tamanyi kuyimba kikyakola mu Kampala ani atamanyi kuyimba Shakira biki byayimba nakubye ayina kayimba ne kaye nga kaye Vixen kasitoka bula singa tubadde n'amateeka mu music singa musibe wajjo nga n'ebisumulizo basudde mu lwera tamanyi kuyimba tamanyi kuyimba Shakira ate kaye muyimbi akuba bukubi malusu bana kayo anyuma mu meeting oyambadde kanakantu bweka asaaga kubanga okola mbwekati buwipa nga butwala malusu owe n'olyakozi wa ipa wisdom kai ozibuliki simanyi ana malusu kate kawunya omuntu akuba malusu ebiseera akugatera ne kawunya olina kubanga kumpi na kitambaalo otabona tawulu oba bono obuntu bwe twakozesa ku covid abalinamu ku sente abagagga twali tugwambala ka reflector kalinga helmet kati notekako buwaipa bw'emmoto kati takuba malusu nga kanaasa banna mane gy'oli otya kati omanejingani ozenga manija wa Shakira ali ni skili wange Shakira sawa mu manejinga kikaba bulala twagala ayingirira mulimo gwo esikazi kikaba bulala twagala ayingirira mulimo gwo kubwaji obukaba omuntu abera mu kintu akakatya atwagaza ndi mukaba kyambala bubi nalingera na kisibamuze nakibonereza ayina ne ya performing anga sebo kiri mu nsonga banange kikaze ate kulimbe mirimo gye gijja aba yekutonyera wali akagere yenna nga atonya alinga wa fistula tuze kwogera ko ali ebisikini ali ebisikini agamba ki mugambe mbali ebisikini awa buli omu kolabo kati ali mu kolabo kyetubuuza atusokwa kolabo oba yeetaaga kolabo naye mwennyini yeetaaga obuyambi ali mu kinnya kya ttooyi yesiseeko atuusa n'atera ofulumayo ate alokera baliyo mumuje munkwata okugulu ffenna tugende lumu tekabe kakodyo ka alien skin kusuula bantu balala bandizo kukuba mirambo gireme ku ddangulu kakodyoki alien skin naye mulambula kwa abantu be Uganda mutijja busiti alien skin yasanyalala wansi eno waggulu ye mulamu saawa yonna agenda nilwaki olemedde ku kyokuba nti esaawa yonna agenda ate nonze manager we naye era muteekamu ssente manya wa season alinga kadi za Valentine wansenene za Valentine sawa yonna zigenda alien skin tumulabe tutya kati kyenjagala okumanya alien skin yawadde kireva gye kolabo nalabye Shakira nga gyali ono omuwala bamuyita Kabite Diana Kabita neno yali muyimbi wa ddala oyo muyimbi naye yagwa yasuka omindi bwe yali anye mindi kaye kansa andi abona abayimbi bakozesa ebiragalalagala naye yali aloga wa Samona bannange oyo musajja aliko emindi abaana newe bataali babe aliko emindi ne Diana Kabita eri kuye yali ayagala mulala Diana Kabita singa onoomumanyi yali mugagga w'eyo Ntebe ng'alina biiki alina amaato oyo wakasibasi omusajja oyo naye yayenda alinga embuzi emuluse mama kati alinga omuza kuba Samona nowa Samona yamuwaako naye byali ebisikini byakola musiru nze mbagamba temugabagabwa kolabo kati bali abaafa abaleke
amanye ebisirani ddala yakasimatuka okufa ate naye ayagala kuwonya balala ava mu kinnya ate agamba ali munkwata okugulu tufulume lumu fuuka omuzira naye nga alina amaanyi agagaze agenda maliriza mumuweemu emyezi ng'ena agenda kuva mu kinnya agenda kuba ate ani agenda omugjawo naki ayu ami and enyimba zemu ayu ami sorry I'm sorry oba gwe otamanyi ndongo nedda oyo creativity naye kubulire abatigisa alieni skin tumusaamu sente naye tumanyi naye alinga abasajja bafumbo maliriza n'omupaaking oba tofuuye ennyo mindi nga Suzani Makula ajja kumala gweko ate bino byakola okukwata ku bayimbi abangu talina kabi tumanye ebisirani byalina omanye lubale w'ekika ali ku kirevagye ne bw'ofuwa luwa atandika onyenya enviiri n'omugamba kakkana kirevagye ogamba aliko lubale yalokose n'otaabani kati nno lubale agenda mutawanyiza erugogo era bajja omusansidde sente zagenda kirevagye yalokose era lubale ajja bibiri bisatu Yesu kirevagye ne bw'omubuuza oteekateeka olina sente zosobola tugeze n'omubuuza kosa tosuubira n'ebeera etya Yesu mugenda kukozesa sound ki Yesu mumusanze mu budde kyanti aba alyoddde enjaga buli lwanywa enjaga Yesu kirevagye ne tumubuuza kirevagye kati omutegesi omulabi ajja okukulaba asuubire ki Yesu Yesu wakwambala byambalo nemala nemubuuza kakati olowooza tolemererwa okuyimba byonna Yesu bwe tutambula tukanukkaayana tufunamu ebutakkaanya nemubuuza kirevagye ekibuuzo kiri nti buli kyonkugamba oŋŋamba Yesu gw'omusangawa kuba kati byenkubuuza kirabika Yesu yamanyi ansa musangewa nedda ate kati ovoola Yesu nemugaa simuvoola naye olinga wagamba nti olina w'omusanga nemwogeramu ng'abantu bubale bw'omusibako nedda kiba kinywedde enjaga ate mwaba mukozeeko interview mwe mumukozi obwo nze kati satandika Yesu nga muyira ebbaafu y'amazzi nga nkikubamu ebo nga nkisumulula n'ebyo ebiviiri ebye naye kikubalaga tugenda kisiba enviiri za bulaga kigwako aŋŋambi yakubiranga Aluwa kirevagye ebyafaayo bya kirevagye bitiisa ekisooka birina kutiisa kuba naye atiisa agamba yakuba ennyimba wiiki 3 yasubira Aluwa lira ng'akola gyoki mbunga alina omukagga gwa producingira ennyimba bwamala okuproducinga endongo nga akuba lwewaabwe moze gwewerira mwogera lulimi ki oba lulingala akiro nnyo okuna olutegere kati nga n'abaproducingira engoma akatundu konna nga amayiga abayimbi tebabula ne banyumirwa endongo ya kirevagye ekizibu ekyagudde ku kirevagye oba ekyamugwako emyaka egyo aba ali awo sente ne zimubula mbunga ate nanyini studio tamusasula ngo ye nabba ebyuma by'omusajja kompyuta yona n'agenda nayo mbunga agenda kunonyamu naye ku sente bali tebasonyiwa agaye bamusiba emyezi egi era agamba akayimba ka manzi wanani akakubira mu komera si wano si Luzira Aluwa manya lira nga gye bamusibira naye ng'ekimusibisizza kubba kompyuta teyakoma kuobwe n'agana nje teyakoma ekimulokodde yabbako ne ssente ate mu kyaki ye ne palaso era palaso ayagala mumuleeta lwaki palaso tamuleka yagamba bwe babeera ekawempe nemubuuza ki ekyakola nti mu bibu bye nakola twabbanga ssente ne palaso agamba bo baakulaaba naye ate beyesibako nga tebamwesibaako tebamwesibako yagaye baakulaaba aleke kwesiba ku banne naye tatutawaana kati bwe babba ssente kyangani nga bagenda mu ate nno nga batusi bya bukulu dda lozanga mu gyenkaaga eyo ne palaso kati nga babba ssente mu kabbo ne bagenda ne bakuba lulu wamumanyako
ebyo bizannyo byekinakusibizannyo bana nga bamumanyako nga bakubenta mbonaga kati kasuka naye nga sente zebasibawo za mukyaki kati naga yagenza okulaba nga kisusse kati ate mbunagendako mu ssabo ekituufu kiri nti kireva gyabonyebonye n'ensi ekimutawaanya kiri kimu ayise mu bizibu bingi nti yatuukako ekiseera nga ensi yamuzira tolaba nti abayimbi abaagwa bayimba mu byalo eyo ye nti mpozi ng'omuwerekedde buwerekezi ne batuuka bantu nga waliwo ayagala okuyimbamu ne bamugayimbamu ze bamufuuye z'abaakoledde noyimba ne wabaawo akyamuka n'agamba 15,000 mutwalo olwo naddeeka mukyala we talina musajja muwulu era gyenye bw'oba osobola omusobola kireva gye sigenda musobola nze nina omusajja mugagga saabasajja bana ye baawalwirawo mama wange ali America alhamdulillah omwami ali America sagala basajja ba Kampala kizibu ki naye abasajja bakulabirira baliwo abandabirira ab'e Kampala bana banaku oli owawa muze waki Owekundi. Lwakikojjawo talinyanirida Oliteekeko ekyebibiri. Gwe wamukotogera wamukyala tomubulidde eddagala nga gwoli enda mutwala mufa kuba wanvuya abantu awanvuwe munafuna omusajja bannange netaaga episode gireeta soke mbaleetera obwala mpaka ku mutwe saizi yeeyo muwanvu munenemu bwati kino kimuze ate yawanvu wamulambaala ate obunene moze nga hitimaani ate nayo hitimaani wa lubuto diikuula mute oyo oba bajjo oyo wa kimansulo muleke ekimansulo ate kiki abasajja abanene bwe bati munene bazina bimansulo tonsetinga bajja ajja kutuba kyogamba yasobola okuba ekimansulo nga yakkiriza tukola sente tumusiga bandera ku mutwe tumusiga lipstick ne pini nayambala ne kasikaati namulaba entumbwe waliwo bino binayiti by'abaana bebasulamu ebyo bambala ebiringa ebyo bya hitman diikuula diikuula nakuba kimansulo hitman ati alina olubuto kati nkunyumiza omukulu Kirevajje mubuuziza lwaki oli muwuulu nti maama w'abaana yagenda ekyamutwala ye kasita yawulira nti ndi muyimbi Zuwena byasaba Bebekulu ne Babi byasaba Bobi Wine naye byamusaba muyimbi boyina oleeta sente z'obuyimbi n'agamba mbu ayagala naye abeereko omukazi nga asireyinga ebituufu bw'aba ayagala mukazi wa Kirevajje yali ayagala njala naine fujjo mukazi wa Kirevajje yali ayagala ku njala ne himani njala kugendako Nairobi nti akoleyo kye Nairobi bamukyala wa Kirevajje yali asibana mu Gomasi ati nkugamba yali tagenda ku standard ye tolaba ati zona asobola okugenda e Miami for birthday Babi n'agenda Trinidad and Tobago for birthday ye yali okusatu yali mukyala Kirevajje n'amugamba abo gye bavudde nkolera booking yandi mututte ewaffe Bugerere tulinayo gundi akayanja wali abantu bwe bacakalira waliwo n'akusezibwa yandiimiridde kusezibwa omukyala n'amugamba bwe ogamba oli superstar njagala gendako Miami Zuwena yabaddeyo nange gye njagala ogenda ku mwembi muli bayimbi wagamba olina hiti ne Bebekulu nedda mulimu standard z'omukazi agende ebweru naye standard za mukazi wa Kirevajje yali anyuma mutwala Bugerera okusezibwa naye kuba ebifaananyi n'asitamako ne mbusikoziko ne bamukuba ebifaananyi ng'asitamye mu luguudo yerevu y'omukyala kati nno ebyo byogamba byamuno bye yagenda kati era alabikira yafuna wa booda yava ku mukubi wa tanuulu yadda kuwa Kirevajje akuba amataffaali agenda kagawala tutuusewo ng'alina booking z'abaagala amataffaali naye ettaffaali eri 1,500 agakuba walaba ku kigere kya Kirevajje mbwe ensalika eziri kuli akuba amataffaali Kirevajje tutuusewo nga booking nyingi okufa ngatiikinga batiikinga ono mumazi ate yagesambira musajja mukozi kyenjagadde ku Kirevajje musajja mukozi booking z'amataffaali omanyi business nga weefuga ekifo abantu abeerawa tutuuseyo nga
ekyalo bayitaka Sakabusolo kirya yo yitawa Kisono Sakabusolo basaaji banywera enjaga eyo saanywa enjaga bannange mpozi saa yandatise sawa saga kwogera biki ati kireva giyo gyabeera atulaza amakage alina studio gyazimbye eri mu Goddown yagambye nti ayagala kusulako mu kalina naga naye okukola kalina yo waggulu kigenda mutawaanya kagisimu kaseme esimu ngekka wansi wakala omusajja omusimi wa toyo ati ayagala sula wasala asimye kati agamba asimye kalina ngekka ateekeyo studio ye kati nga wovayo obanga ava wansi ojjeko waggulu ku lukalu wakakomewo waziwa nani afunye sente ate katiko ekiro kyagala kulayo ku motoka mpya agivukeko ageka bakola lugogo badde bimusala era agenda lugogo agenda kula abantu bano bazibu bakutuninga obatuninga kati baba tuninze kube ekimu kibagambye televa jawula yagala kukola kweza kujja abagenda omulaba bagenda kuba bayamba muntu nga bwe mugala tuyambe kati wataddeko fundraising Kileva J return oba wakuwa bagala akoleko bayagala gulireko ne taata we pikipiki biroto ngata alina bingi atereze n'ennyumba ye alunde nako ayogera okutereza ebijja ennyumba ye alina ennyumba ye atereze alundeko then abeere nga awase n'okuwasa ngambi mufunira omukazi ne mugamba ngenda kwogera naye nga competition eri waggulu aliwa ne mugamba omukazi competition era kasitanda be nga bali tabasobola kwe kukyaza nkyaza n'asobola tagenda kunsobola nedda kyetufe gye twagala gwesaba byoyagala oyagala ki waba wakuwasa Kileva J ate sirevo zange bannange ye talina buzibu oyagala ki mpozi nga ababba wange wakisiikirize tukoma ku ssimu bwe mba nkoye ne muwa muganda wange nayogera ngansi kuyimbira mu alina akayimba ka gosipo agamannyo oba omuwakiisi n'akutema amanyi omuntu mwegali okuba naago n'omuntu alinamu amali bw'obeera n'aliwo sibonna sirina kumamwanga amanyo gonna gawera gali 32 manyo gali 32 amanyi tegaba 32 mukamu kale tumanyi oyo abaana maliro zono muze yasoma madege nabuza oyo abaana maliro ng'omwami wange mumumanyimu twogere bera bwe namwogera nja kusulawo Kileva J abatyaga wamala ofuna ebintu ebyo byonna afuna omuwala omulungi nga gwe akuteeke mu maka nga toyoya akutwala ebweru olaba omwami wali mu Amerika kati nga ye yaliwo nga mukyala wange ali mu Amerika awusindikire maisha tubatukola Kileva J mukkiriza sente z'ekivulu zezikwata byonna yakkiriza tukola kupepa wakaze ngende mbere n'omwami wange mbe nga muwuliza ku ssimu Kileva J talina buzibu naye agambye bwe bigaana wali wano ngaddawo mu nsaasi naye Kileva J alemetawaanya bantu sente zagenda ofuna abalebya piki aguleko piki 2 afune abazikolamu ate n'abazikolamu ababe nga beesigwa bajja kivugamu olunaku lumu agamenti bankubye akatayimba kati akole ki singa bafunye sente obutatta mabega ate agambye bamaneja bamuyisa bubi abamutendeka mu kusooka yakuba ennyimba ze n'ayimba naye nga yafa kimu abantu banyumiddwa tafa ku sente amanyi bamaneja babikolako nga boga buuza maneja kati agenda omumaliriza ekyasuula pala igondi okimanyi Kileva J bamupangisa Sudan Juba era akolimira abantu bano wammanga Road Mayor Erias Lukwago nti tamulaba mu kivulu ki Erias nga mukatulala yaliyo nga iriba yafuka yaliko promoter nti batwala gundi ejuba okuyimba ekivulu bakikuba nnyo kati mukukuba ennyo omukulu promoter nga abula bajeyo munda oba ekikulu ejuba manyi ebifo bitono manyi jebero okiwulira nze maniyo walaga mbogende Sudan okufuna walaga n'ogendera mu bibaasi twalinya baasi Kileva J yalinya ki yali awo yali kwali
kati munnanga atuuka ejjuba akuba ekivulu kisaawe bwe kyaggwa teyaddamu kulaba yamutudde teyasasulwa bali mu woteri bababanja n'abeera ejjuba okumala omwezi mulamba n'atuuka okukubira Erias Lukwago dda nno byetwogerako bya 2009 Erias Lukwago n'amuga nyingira paalamenti ngenda tugenda biteesaako njagadde n'agamba ezimu ku nnyimba ze mulimu abaana b'Erias Lukwago era yagenda omukubira ng'akubira munne bwe bayimba n'agamba nakomawo nembonaabona gavumenti y'e Sudan yayambakire bajja okudda e Kampala agenda okudda e Kampala nga buli omu yamwerabira bapromota bamwerabira kati n'anyigira omuntu mulala gw'atayagala kulaba ku kivulu kye ye Balamu yakubira Balamu amutegekemu ekivu namugamba kansooke mbuuze ka miliyoni neyeebuuza otegeka nze ate ka miliyoni n'agamba oyo nemuvaako nensalawo mbyetegekere n'ateeka Eden Service Park ebwayise n'ategeka waliwo ekifo bakiri Awanda then n'eruzira beach waliwo beach eruzira n'akola Eden Service Park newajjayo Betty Mpologoma ku bayimbi abamulekera bwe yagenda e Awanda tewajjayo muyimbi n'omulala bonna ne bamulekera ekivulu ekyali kiki byali bibye era yalina kuyimba yekka lukuba bawulire bwomanyi okuva kwemu ng'abantu batudde basooka nobayiwamu ennyimba zo bwe batuukira nga baziyize dda kati sebo n'ava sente zonna ne zifa n'abantu nga bamwerabira n'awummulira ddala olwo ali ku muzigo luddawa abadde abeerawa omuzigo guluddawa Kajjansi n'agula seminti n'agulayo puloti ye eyo gye tuva eyo Sakabusolo oyita Jimbo abamanyi Jimbo kiri eyo Rumansi n'oyingira eyo Mbasezi n'ogweyo gy'abeera tebasera kirevati abale abasere naye nno yakola amagezi n'afunayo akayumba abeera eyo musajja wattu oba singa akyali mu kupangisa abadde ajja kufa mugongo anti buli kiro wakulandira oti mugongo kuba gukola anti ayinza okuba omusajja nadda ofuna mukazi ate bw'oba omukazi oba musajja obeere ku nnyumba z'omusajja oba musiro oba Kampala akuleme omusajja abeera kuzaa mukazi ate olina beera ku shuga mami bana balina n'ebinnamakula alina enjokyo kati omuwala oba olina kuba kuzaa abasajja biseekaseeka ebizimbye embuto leeti bwakulema mu mugambo olaba otya ng'osuzeeko wali suleko muno ntyamu enjo eringa erimu omuntu nti mu nyumba owulira ekintu kikuyita ng'asula nga gugwa kiro wagamba landiroodi wo ki ekyakugjayo nze sipangisa watulimba sipangisa mbozi ono yatugamba tekanyanya ayina yamutuga oyo muyisambibwa mupiira nedda sisula ku misigo omusajja yali waki yakutuga musambibwa mupiira nga kizibu ki namuvuma twayomba nenekola ebyekizungu nti mukuba oluyi omuyaye yantuga nansukuma mu ntebe njagala kugulawo na keesi kuba olumuntu gemiro nga ginnuma olombuga oli mulaavu ya kizungu ndeeta olugezigezi muyisaamu olimbatinuleri agambe baby what is wrong yali nali ndowooza agenda kukwata emikono ampe haga wankiisinga abasajja b'e Kampala bali nnyo ne waliwo n'omuntu akola ebyabazungu omulaba yalima nnyo kati naawe gino emikono zinenkovu zino omuntu atunulira omutuga wahaga nabonaabonako lwakuba nasalawo kulimba mboozi sobola kulimba kwogera kubonaabona ani agenda okwogera kubonaabona nti nalya ku mugoyi tolimba nze nkulidde mubugagga nkulaba abo bonna bamisi balinako ekika kati sawa yakulimba sigenda kugamba bino ebakyaza abantu ku internet anainabonaabona nasika n'obutambala nanyiza eminyiro ekyo nedda njakkanya balimba ati nakulira mu ssente toyagala kulwakulane kukyalo saagala kibeesembereza tebalina kujjawo oli saagala taŋambe bannange ejjukira ku lwazi muwogo wange wabba muwogo saagala ekyo saagala
wamukola ki mwali muvudde ku ki twayomba ki nga bumanyi eby'abantu abeeyagala oluyo yewenkanyanya omusambi w'omupiira yawumula yali azannya namba 6 sijja mwogera mutegedde omusajja oyo nga yamalawo ekibuga mawejje ninga yali mukakamu nze manyi ebintu bingi nedda bannange yeye mawejje omuwaayiriza tone mukaaga ye yali azannya yeka 6 kale mbola 6 omulala omu bannange si byangu mukwano gwange nenda bazzaawo ani agambye ekitone eyantuma wamwogera wano wagamba namwogera ddi kale yaani sabi omala oyo teyali 6 bozi sabi omala asambira Uganda era si wabweru Musabi omani. Ani musabi. Musabi omani. Azanjira wa. Beyo Kongo. Kale kangene na wa Kongo bakumawejje. Sagala lutalo. Nkola ne ya kuntuga atuga. Kukuddamu. Nenga munjogeze ebintu by'emadesira. N'ekituufu si gwe njogera. Yeye. Laida. Si yeye. Laida. Wagamba oli muloko Laida. Bannanga abalabi tubasibudde. Laida ni sima wejje tontuganga. Nga betima wejje ya. Ati na sigambye eti. Nze bagaye musambi wa mupiira banaga musambi wa mupiira. Laida teyali mawejje. Annange teyali ye. Laida. Tweyongere kireva gyagamba atya. Kireva jenga agamba bwe nkufuna nkutwale. Oliredde. Ani. Gwe. Sijja kusobola kireva gya nasobola $200. Nedda. Zabuli lunaku. Buli wiki akuwayo 5. Ate nzikozesa eki. Adi otunda. Nkugambye. Bamuganda bamoze. Nkugambye. Baganda mwe. Moze ayina n'ebiganda ebisana funa abasajja abo bwe bali. Afuna ekikireva gye. Badega. Booking zalina gwobo okwata. Tanulu ku tanulu. Tanulu yaseremeka. Millions. Asigenda sobola musajja wa mabuloka. Sikoga kuba yaba yagasambye. Kirava gye bannanga tesirevu zange. Ayagala kutandika kulunda engulube. Alonde. Oyo alunda n'okulunda. Oba oli awo ng'obukoko bukuli mu nviiri mundeke. Wabona ekimala. Nabona ekimala. Kambere nabona by the way nakula na hamu. Kambere n'omwami wange omugagga mashaallah. Omwami gwagamba yani. Sogera linnya lya mwami awo ne we munteekako kambe bwe muti ne musala ng'akabuzi. Omwami tomwogera. Ng'akabuzi batayi. Aba bonna oli redo bogera. Abaliwo abawano benayo. Owekundi gwagamba. Owekundi yani. Yaliwa. Mazo wagambi yani. Nina musajja ayine kundi naye tanyuma. Musoga. Sagala abasajja asaga balina enku. Ngwabo mu buliri takuvaako. Akufirako nani stop kalakata. Mutandika sex okuva ssaawa emu ey'ekiro. Gugwa ssaawa emu ey'okumakya. Kyekanya amazzi ga 5 ng'ekikomawo lutuuga. Enkoko yo ebanyula n'enkoko lima ku makya. Agamba katufulumye enkoko dde. Sijja basobola njagala muganda munnange. Naye muganda waffe kyewakola tekyali kirungi. Oyo omusajja gwe wayina ow'ekkondi teyakola bulungi. Bwe kibanga byali paka ku makya. Ate ani agambye nti namuwa? Nze saamuwa. Twagaana wagamba oti. Nze nina n'embuzi yange bannange twayongereyo ani oyo omusajja. Omusajja benna akaagalako musambi wa mupiira ne minisita. Bebuuka. Tobaddamu balekere. Yagalako ne minisita bannange. No mumpe ku kitiibwa w'amaanyi. Alabika wabyabuwangwa. Minisita no w'amaanyi nno ddala. Ono wamyoga. Owemyoga. Awemyoga tya. Ono w'ekyotero. Ngamba minisita munene. Oli munene nno. Sijja kumwogera bwe bankuba amasasi. Ate nga bbaawo akukuba kumwagala. Ate twekyawa n'atwala n'akamotoka. Motoka ino gyobadde olina yagitwala. Yagitwala emmotoka ye. Twekyawa minisita. Ne kulwaki abantu nga bakukyawa nnyo. Nze mbakyawa nze n'osobola. Oba yakukyawa. Twekyawa. Omusajja omukulu akyawa omwana omuto. Omanyi sekisi gwe tubawa. Anti oyinza okuba. Omuwako n'owakatiko. Oyimiriza kuguluku. Kyembuuza. Wali ofunye omuwala ng'omanyi muto n'akukulira mu buliri.
kati olabika okulira abasajja bano bagenda okutuukako gwe noonya njagala okole record buli gwe nali mbadde naye nakati bakyantawaani bannange temuze kumanya byafaayo owekundi ngenda mubuuza bakyakutanya gwabadde naye n'owomupiira ne minisita emotoka yagala giza njagala gikwata ngiteme sipeeya baddamu okugeno nakitampa kaati akuwa kiri awo kibookisi wali oyiza ovuga siya kati nkukakasa omwami wange agenda nakungulira emmotoka empya oyagala motoka kati gyenjakala BMW sikyagala basajja BMW kiba kimala buba guwedde tuwunzika abakoze kolabo ne Alien Skin bamagezi babalowooza nti bagenda kuzukukira ku ye akayimba ke yakola ne Kireva gye munjagala okolago omukini kali wakakola tekakola akadayana Adam bagenda mwekwatirira mu studio sebo Adam bamujjamu Eva yajjamu Adam anti Diana Adam ye Eva Alien Skin yali Adam enyimba za tezigenda kola za Alien Skin amagezi gemuwa ave ku bayimbi abagwa kuba naye agenda kugwa ate nabo bamwongereko okugwa sirani byabagwa tagenda biso kati babagwa bamagezi ki mbasigaleyo abala bya Alien Skin nga badda abulukuse bagamba nduza naffe esabo bakole ki okudda engulu tebagenda kudda engulu bali bafa tebalina wadde kikuba mukono wadde envunyuzi bali abagwa bamaliriza aleke Dana Manda agekireva gyakube matafaali mulemeta wanya music industry omujuzo mungi tetugenda basobola mutuleke waka mwali mubawonye tujja bayita nga tubeetaazi naye saawa zino tujja bayita mu kikadde basi tubakule yine ekivulu kyabagwa tujja bayita mu kikadde nze badde ngamba tukoleyo campaign buli muyimbi amanyi nti yagwa ajje wana yewandiise tubakolemu ekivulu nedda bakola oligestalinga n'emitwalo abiri bajje ekirimu ssente kwendi naye balina ne ssente batambulira ku booda ngambwa batambulira ku booda ngambwa z'abazungu nti zituuka ne zisaba kusima zaagala ku fresh hair nga bagisiba ku booda nga bagifulumye nga yeeyagalako byebyo nno bannaffe abali omuyimbi Alien Skin omwana omuwala omulidde ye byagamba nti bw'onoolowooza nti olina kusitukira ku Alien Skin notafa kukalyayo nga muntu lowooza ku studio ogenze gendayo otya kuba tetugenda kukola kawosh nti Alien Skin ali wali so buli muyimbi yazze tumusondere ndongo yekweyimirira nyina be nalaba wano era nga baagwa kasita bawulira Bobi Wine bonna ne bavaayo ffe tuwagira Nuupu bategeke ebivulu kati tugende tubalabe kitegeeza ennyimba zo zirina osooka okweyimirira olina kubaako n'olyokuwagira Bobi Wine oba gavumenti ekolaki eriko naye nga tolina bintu ebibiri tugenda kisanja kimalako siraba konsati yaliyanga Mulo ani omulala Aziza aleeta ku Serena naye agenda kulaba obuzibu bw'obutebe anti ga buli muntu gwakonako agwa bugwe obutebe bebagenda obba abantu ayina ennyimba ennungi naye yaggwako njagenda mpulira my oxygen oba mama wange anaaba akomyewo tugende nga bwennya ku byokulya bwe muyimbira my oxygen olwo mulimu butebe mwekka babiri anti kigenda musa tugenda tula mu VIP table Enamuwa milioni 10 Azizi. Enamuwa milioni 10 nze n'omwami wange. Bwana abazi omwami. Bwana ngani amuwa milioni 10 nze yamuleeta. Nange ninda akomewo mubbe muze mubba. Omwami ogenda mubba bubbi. Ndi mubba banange tusiibule. Byebyo nno. Katukulekere wano tujja kuba tukweyongerako ate olunaku olulala. Mweraba.